oli ku BOCAT TV. Leero enkya ne luli BOCAT TV. Okay, nkwaniriza nnyo ate mpozi ku BOCAT TV. We bali kubeera nga otufollowinga bulungi nnyo tuwachinga. Fenno tukuterayo amawulire g'olina okubeera mpozi nga ate omanya everyday osobola okubeera mpozi nga ate otugoberera. Oluusi wano ku channel oyinza obanga totufunye bulungi nnyo, naye ate bwe tugenda ku Facebook page yaffe tugamba girayikinge oteekayo comment neyo tuteekayo era still amawulire gaffe ne obeera nga osobola okubeera mpozi nga ate okagoberera bulungi olunaku lwonna. Waliwo omuwala bambi bamutwala kampuni yemu ngenda giwulira yamutwala okukola, naye ate gye bamutwala okukola ne bitatambula bulungi nnyo. Akoze omwaka, akoze ebbanga, naye bakama be ne bagaana okubeera mpozi nga ate bamuwa obuyambi, bamuwasasula sente ze. Kye baakoze bamukutte ne bamusuula ku luguudo. Nakitaddeyo ku page yange, kasooke mbayo video eno. Moses night company ya baflonti ya zidya no basudde ku security simanyirayo. Omwalo oyo namutaddeyo ku page era ndowooza mumulabe bulungi nnyo, naye yasobodde okubeera mpozi nga ataafuna obuyambi. Muzira kisa kuva mu America yamugulidde air ticket yasobola okubeera nga akomawo, naye bambi ate bagambye ne bano bamugambye bamuyina ne tebasobola kukola ki kumukiriza kudda asooka akole video nga yeetondera abantu nti yabaswaziza byabadde ayogera tebyabadde bituufu. Kati the only solution kye twalabye ne tumugamba kola video nga weetonda naye omala otukolere n'endala nti wakakiddwa, era bw'atyo yatukoledde video eyo nja kubanga nje batuusaako very soon. Naye nga kyoba omanya nti baamukase twagenza okiraba ng'omuzira kisamugulidde tiketi egenda kugetinga expired bali nga bakyamudetaininze. Abaana abawala abagenda okukola bannaye temupapa temugwira bintu bino. Abasajja bano battima, omusajja ono oba mukigo oba munyankole ayogera bubi, ayogerera ddala bubi nnyo, ayogerera ddala bubi nnyo. Era yatuvumyevumye n'agamba sitamanyi lwaki tubuukira ensonga ze tutamanyiiko omutwe n'amagulu. Tusooke nga twebuuze, naye abaffe nga munnamawulire omutuufu nina kutandikira kwani? Oba nfuna nina kutandikira kwakoleddwako ekibi victim gwe ntandikirako lyeggulire lyange erisooka n'enkuba story. Kati it is up to you okuvayo ompe side yo. Secondly, nina okufuna side ya victim nfune nawe side yo. Bwe nakukubira nga sifunye side ya victim ojja kumpa bibyo bya bulimba. So to balance up the story, nina okukola ebintu ebyo mu butuufu bwabyo. Nina okukola ebintu ebyo mu mbeera entuufu nga sikola gwe kyoyagala, kuba nze ndi munnamawulire, nze ndi whistleblower. Nti kati olaba twakubye that story, omukazi yabadde abonaabona nafuna okuyambibwa, naye ng'agamba kyayagala kyokka kudda waka. Sente yazibalekedde, buli kimu yakireseeyo, kyayagala kudda waka. So be careful nga mugenda mu makampuni aga. Bakampuni agasinga gabalimba, bakugamba ogenda kukola mu hoteli otuuka eri bakusuula mu kiyumba. Bakugamba ogenda kukola mu kiyumba, waliwo n'omulala gwe tujja obbaleta gwe bagamba musimanya bamugula naye yali mu kuyonsa ndiga. Bamugula yonsa endiga naye ali yali mu kubonaabona kwotalabanga. So kati yeyembera mwe tuli. Kino nkigamba nnyo gavumenti tefa ku baana baneeno. Nammwe abali mu kimanyi nti gavumenti tebafaako lwa nsonga. Bo nabo bennyini balina business ze bakola zino zennyini ez'okutwala abantu. Mujjukira story emabega kaawo Honorable Namboze yali avaayo okulaajanira, waliwo omuwala yamulaajanira yali mu Dubai, aba yali Dubai, aba yali Saudi Arabia, ng'agamba beetaaga okubazza ewaka bababonyaabonya, babatundanga ba slaves. Namboze bwe yavaayo okukyogerako, waliyo abakungu abanene mu gavumenti ate n'aba ajati balamba, ajati balunzi oba ndowooza Saida Bumbu oyo n'avaayo n'ayogera bibi nnyo.
Some of you don't have even a company that employs 6 people to 20. Naye oyogera chichicho oyogera mbo naawe oli mukulu. Kwega bayogera ebintu bingi nnyo nga balaga. Muba mubonabona mubonebonere as long as bo balina be ba employinga. So you have to be careful. Eggwanga lijja kuterera abali ku kyeyo mukomeo tukulakulanye eggwanga lyaffe. Kale sijja kubeera mpozi nga tensuka waneeno mubere bulungi mweraba. Oli ku BOCAT TV leero enkya ne luli BOCAT TV.